Kisinzo tuleta wano kiteeso kya Honorable Richard Lumu. Ekigamba nti leader opposition yalondebwenga. Njagala osooka okutemeretemere mu kiteeso kino. Munnayuganda akitegeere. Discussion zibadde empanvu naye nga buli ya discussing atasooka kunnyonnyola kiteeso. Kati awo wali problem. Nti bonna first of all yennyini engeri gye yanjula ekiteeso kimuleeteddemu ekizibu. Nti abantu bakitegeera. Yasooka kuleeta ekiteeso nga kyanjudde mu parliament eggulu nga kigamba nti leader opposition ba MPs bonna aba opposition basaana bamulonde. Nekikoma awo kati mu kuteesaganya n'okubaganya ebirowoozo ekiteeso kye ki-evolvinze ne kiva mu stage eyo ne kigenda ku stage egamba nti ekibiina ekya opposition ekisinza ababaka abangi nti ekiteeso kigamba nti kironde amannya 3 kati bano aba opposition bakuba akalulu ku mannya ago 3 kati ebiteeso ebyo bwe butunuulira ebibiri byanjawulo nnyo ennyo. Ekisooka kiri ekigamba nti aba opposition bo balonde leader opposition kiba kitegeeza nti obuyinza oba obujje ku kibiina ekyo ekisinza ababaka abangi n'okitwala mu babaka aba opposition. Remember nti mu babaka aba opposition babaliramu ba independent ng'ate tomanyi ba independent bagwawa. Kati awo kyova olaba nti abantu bangi nnyo baakiraba bubi ne bakitwala nti ne boogera ebigambo bingi naye bwe kiivolvinze ne kivaayo mu ngeri eno ey'enjawulo omuntu bw'otandika okukyetegereza otandika okugamba neesooka olinde wali babadde bagamba nti ekibiina kye kironda aba opposition kati baatuuse ku kyokulabirako kugenda eggulu. Leader opposition mu kulaba okukwe n'asalawo nti baleme genda ggulu bakole boycott. Ababaka bangi ne basalawo bo nti nedda tetujja kukola boycott katugende eggulu. Kati leader opposition olwokubanga bano tebamukubako kalulu tebamulinaako kakwate tebamulinaako buyinza n'okubeebuuzaako kirabika alabika teyabeebuuzaako. Kati awo wali disconnect ng'ate eyamulonda newankubadde ng'etteeka erya constitution ligamba nti asaana alondebwe election naye eyamulonda alabika yamulinako obuyinza si babaka. Kati awo olaba nti obuzibu bwe bujjira nti omuntu ayinza okusalawo n'asalawo ye nga bw'alaba oba ye ne mukama we nga bwe balaba ate ababaka ne babanga tebakkaanyizza naye. Kati awo ne wabeerawo problem nti kati leader opposition aba losing authority lwakubanga ali out of sync n'abantu be tubadde tulowooza nti bakulembera naye nga ddala ekituufu si bakulembera abadde nga mubaka wa kibiina. Takulembera bibiina birala birudi ku ludda olwabula gavumenti. Takulembera newankubadde nga bw'aba akola kabineeti ye alonda mu abo tali limited na kulonda mu abo ayinza n'okulonda ne ba NRM bw'aba ayagadde so alonda kabineeti nga bw'ayagala. So obuyinza bwe ninga abantu balonze ate tabalinaako authority okuggyako the fact nti akoze eki nti abalonze. Kati mu bufunze kati katugambe Ssenyonyo wa NUP ne bw'aba akola shadow cabinet asobola okugamba aba DP n'ebibiina ebirala asobola obutabateekamu. Asobola okuteekamu just pure NRM bw'aba ayagadde. After all ebyo bibaawo mu byobufuzi genda wano mu Lubaga aba NUP be baawangula be balina abantu abangi ne be baatuka okulonda mu bifo aba NRM be bakola ki bebalya nisi wano okambu ne oba newakiso oba newa kati ekyo kirindya kikulaga fear right weeva nti kijja kitya nti ate bwe batuuse okulonda ate bali be bakoze eki bano baadde basuubira agafo ate agafu ate gazzeeyo mu gavumenti
ye fear gye tubadde tugambako. Kakati njagala osooka otuweemu entaputayo. Lumu Parliament yamukkiriza agende ateeketeeke ebbago, oluvannyuma ajja kujja alyanjulire Parliament. Okuva ebyo bwe byaliwo enduulu ebadde nnyingi ku ludda olwabula gavumenti, ng'abamu bagamba nti ekyo si kya lumu ng'omuntu, kya NRM yekivuga okukireeta. Ekisooka Honorable, lwaki enduulu nnyingi ku ludda olwabula gavumenti nga bagamba nti tugenda londa leader opposition, naye ababaka naddala ku NUP ne basimba Nakokongo nga bagamba nti kino tekiriimu nsa, akireeta takirese mu mutima mulungi. Ensonga lwaki boogera ekyo, DP eri mu NRM yakola omukago. Kati babuuza nti DP yakola omukago ne NRM esobola okulowooleza ebirungi opposition. Okusooka yo argument eri kyalo. Bodda mu kugamba nti oli bamugulirira akolera sayidi eri oba olemeddwa okuteesa. Omuntu ateesa otwala ensonga eziri mu ddiiro n'oteesa ezo. Ne bw'onodda mu kuvumirira nti ate oli afaanana bw'ati ate amaaso ge bwe gati okitegeera. Kati ensonga oba ogirese wali wabbali ngoze ku personality. Okusiiga enziro oluusi kulina engeri gy'okukolamu nti kuyinza okukyayisa omuntu. Naye tekujja kujjawo nsonga mu ddiiro. Ensonga bw'ebanga eri mu ddiiro ng'era ejja kujja mu ddiiro, ne bw'onoovumirira otya ye oli bw'anaaba nga ajja kusobola okumatiza abantu, ojja musiiga enziro ogambe nti baamuguliridde, ensonga ozireke otuuke n'okugamba nti bw'anaatuuka okuteesa ku nsonga nga bwe bagenze eggulu n'ogamba nti tebajja kugendayo, linaye tojja kulinnyayo. Kaakati ebinaavaamu tolowooza nti gwe bw'onoozira oba bw'onoovumirira obuvumirizi bwe binaagenda obubi gwe wennyini oba olina obuvunaanyizibwa. Otegedde obanga akubye akalulu, bw'okwata akalulu ko n'okatwala mu sayidi gy'owakanya oba n'okasuula mu nankani awo wakati, obanga akubidde sayidi eri bikoze eno oba otoddeko akalulu. So politics eyo ow'ekyano kito buli kiseera okugamba nti wano tujja kwekandaga bwali tuzize tukoze eki, tali constructive. Abantu tulina okuva mu byobufuzi ebyo tugende ku stage eddako. And stage eddako yo kugamba nti tuteese. Wano twali mu Lubaga obadde ombuuza wali nti byajja bitya, nti ngenda okujja wano mu CA okukiikirira ekitundu. Twava mu kulonda okwa 90 esoko linde nedda, that was before. Tugenda mu CA. Bwe tuva mu CA twalina mu Lubaga twalina ababaka babiri, nze ne Damiano Lubega. Bwe tugenda mu 95 96 mu kulonda ebyavaamu ne bagamba nti tugende mu boycott. Nze nga nti ebya boycott ebyo sibitegeera, mmanyi kuteesa. Mukaluka kyenda mu mukaaga. Kati nze neesimbawo, Damiano Lubega n'ateesimbawo. Kati constituency eya Lubaga South yali ya DP because Damiano yali akulira Lubaga yonna. Negenda ewa Lukyamuzo wa CP. N'agikwata ebisanja babimeka bwe bamugyayo mu mateeka n'atwalayo muwala we. Kati laba ekivaamu olw'okuba ng'ozize ng'olowooza nti olina nankani nenga negative impact togikoze eki togirabye. Aba UPC wano be baasooka nalina munnange yali edita wa Popular the People olwa UPC yaŋŋamba nti UPC yafiirwa nnyo, NRM egenda okujja mu buyinza, yasooka kuzira kulonda kuno okwa LC. Bakitegeera leeta ne baka nti mu byobufuzi twesaanyizaawo era UPC yadda nnyo emabega, tebaddangamu kukola mistake eyo. Kati DP yakola ki? Yaddamu okukola mistake eyo nayo neefiirwa. Kati olaba ebibiina wano nankani DP yagenda neewagira Besigye mu kulonda ebyavaamu. Kati DP erirudda Honorable NUP ng'ekulira oddu lwa gavumenti, Parliament bwegenda eggulu ne basalawo nti tetujja kgenda, baameesinga baakolamu ensobi. Bakola ensobi nnene nnyo eri monumento, ensobi nnene, naye nze kyemmanyi nti ensobi bagikola mu bugenderevu.
teriyo muntu ali mu politics ayinza okugamba nti sijja kgenda Kisoro kuteesa nsonga za Kisoro. Teriyo n'omu bw'ati. Genda mu Constitution Article 95 Clause 2 egamba nti Parliament ejja kutuula wonna Speaker bw'aba asazeewo kibeera mu Uganda. Kati bino Bassenyonyi tebabimanyi. Anti kaakati bagenda okulonda bakulondera mu Constitution ge mateeka. So ova eno ng'osuubiza abantu ngenda bateeseza ng'omanye ne Parliament wa weetuula mu mateeka I assume. Naye kati gwe bw'osalawo nti oli asazeewo nti ate olw'okubanga essente ki, you see ne mu Constitution mulimu akawairo akagamba nti bw'oba yakyusa mu Constitution ekiteeso kireeta bwoti ne bakiteesaako Constitution. So honorable, okuzira mu opposition tekukola sense, tekukola makulu. Well, nti kati ero osooka kulabira ku example eno ey'okgenda eggulu. Leader opposition yasalawo nti itajja kugenda lwa arguments ze yateekawo, naye kyavaamu nti baleese n'ekiteeso ekikendeeza ku buyinza obubwe enamba emu. Naye mu biseera ebisinga era nti abopposition bazze nga bazira, naye nga gavumenti eyisaamu supplementary budget neyisaamu ekiteeso ekyamafuta n'ekiteesaamu ndowooza n'ekiteeso ekya Lubowa, bingi nnyo bye bazze nga bayisaamu, naye bano basooka kukola walkout. Naye olina okwebuuza abantu bebabanga buli kiseera bazira eri sayidi eri nebanga eyisaamu ensonga enkulu ng'ezo, olina okwebuuza kiki ekigenda mu maaso, ekigendererwa, oba ekintu kye bakola bakigenderera oba tebakigenderera. Kaakati ababaka bennyini kati kiringa kati obutagenda ggulu, olina okwebuuza nti ekiteeso ekyo kyabadde kituufu oba okusalawo okwo nti baleme genda kuteeseza ggulu, ng'ate Constitution ebagamba nti Parliament erina kutuula Speaker w'aba asazeewo nti wejja okutuula kasita kibeera mu Uganda. Kati ebyo byonna bw'obitunuulira olina okwebuuza kiki ekigenda mu maaso, bano bafunamu ki buli kiseera okuba nga bazannya bali mu bampaani. Oyo abeera bampaani? Abeera bampaani. Gye tubeera eri mu malwa, abantu bagamba nti oyo ateesa oyo olaba yeekandaga luli n'afuluma seero nga takkiriza, naye nga ne bayisaamu biye ebirala. Uganda kiba kigikolera? Of course tekigikolera, ne level ya debate eba egudde. Ensonga kasita baleeta ensonga mu ddiiro nga toziwa okuzidefendinga ng'ate gwe olina ensonga, bakitegeeza nti zijja kuyita nga tukoze eki. N'abantu abanaabeera ku floor namba ejja kweyongera abawakanya gwe ekirowoozo ekikyo, gwobeere nga buli kiseera abantu bali mu loosi, twakusindika genda kukiikirira nsonga zaffe naye gwe oli mu kwekandaga. Tukwateko kati ne ku level ya bannabyabufuzi. Bannabyabufuzi bagenda mu Parliament naye omusajja akozesa kawumbi. Well, kati okuba nti nabyafuzi akozesa akawumbi okuba campaign, ojja kwebuuza, kyolina okusooka okwebuuza nti sente azijjawa. Mu bwavu obuli mu ggwanga nti akawumbi akajjeewa. Omuntu bw'aba yakusala ensawo, omusazi w'ensawo omulungi akusala ensawo nakani mu nsawo eya kkono n'akuteeka mu ya ddyo n'akugamba nga bw'akuwadde, naye nga muli yaggyemu ka 1000 wano nedda ka 5,000 yaggyemu zige n'alyoka akuteekeramu ak'olukumi, balangi kumpi y'emu. Gwe n'okuba mu ngalo n'ogamba nti nkoze eki n'ogamba nti nfunye, kumbe omusajja yakusaze n'akuwa ak'olukumi. Onoogenda olukumi olwo otwala mu malwa n'otamiirira ddala, ogenda okuzuuka n'olowooza nti banno be bakusaze ensawo, naye ng'oli yakoze eki, yakikoze. So abalonzi bennyini tulina okubanenya. Balonda omulonzi anenyezebwawo, anti kati teyeebuuza nti ono essente zaleese azijjeewa.
essente zizo oba zange. Oli akuleetera essente nga zizo ate gwe n'omuwaki n'omuwa buli kintu naye ngaekintu kyakoze eki essente zakutte zizo. Kkiriza bw'aba akutte essente zo zitwale naye manya nti aba talina kyakuwadde, akuwadde atudde ku kikyo ate akuwaddeko katono. Zandiwadde zikola enguudo, amalwaliro, biki byonna naye bamutemerako katono, akuddizeeko naawe katono, mwenna mubeere nga musanyukidde awo naye nga mufiirwa. Katunulira enguudo mu Kampala niweebuuza nti bino ebinnya byavaawa. Waliwo ennyanja, bwe twalina ennyanja emu wano mu Kampala, ennyanja ya Kabaka, naye kaakati buli wootuuka waliwo ezivuganya. Ebinnya bifuuse ennyanja. Ebinnya bifuuse ennyanja. Awalala buno bubeera buponzi obutono basimbamu ebitooke. Naye kati ensi kyobula nti etambula bwetyo lwa kwalite y'abantu betulonda ffe abalonzi. Buli bwe ndaba ekinnya mu kkubo, ebinnya mu Kampala, nsooke nzizeko akatami mabega, nalonda ani ku bubaka bwa paalamenti? Yes, nalonda ani nga kansala, nalonda ani ku bubaka bwa paalamenti. Yalina okujjukiza aba gavumenti nti wano waliwo ebinnya. Kati wandibadde tojja nawano kumbuuza nsonga, wandibadde ogenda wa memba wa paalamenti. Balabika balabika olowooza? Balabika n'obufunyi. Ate kati olina kuyigawo gye batambulira kawungeezi. Ekibi nti abangi batambula nga bataddeko wiigi, bambadde busuuti abasajja, batambula ekiro nga bagenda okunoonya obusente obwo bwe banaateeka mu bantu. Tebuba bwabwe. Kati obumbi obwo bujjeewa. Nalabako akatambi Kasirye Gwanga agamba nti omuntu bwabba obumbi 5 ogenda bukozesa ki? Obba bwaki? Omuntu abbye? Ekibuuzo kyali pertinent nti obba bwaki, naye oli yeetayinza kitegeera. Yes, kati Kasirye yali ng'akola emirimu egigye. Kati omuntu akoze emmaali eyi agitegeera, tagikwata mu ngeri y'emu. Ono akwata emmaali n'agenda nga gifulumya bw'atyo, gw'olowooza nti mugagga naye aba mwavu. Era bw'oba oyagala kutegeera obugagga oba obwavu bw'abantu, genda emyaka emabega 20 katugambe, onoonye 20 oba ogenze wala, genda emabega myaka 10 abaava mu paalamenti mu myaka egyo 10 egiyise, bwebuuze nti bali ludda n'obugagga buli ludda. Obumbi obwo baali basaasaanya buli ludda. Ne paalamenti zedda zaalimu ssente mpitirivu. Sente etandise ddi mu paalamenti okuyiga? Mwena alasiba. Honorable, ndowooza tumalirize kubanga obudde bwebwo, bw'obudde butukutte. Ensonga zonna z'otubuulidde, eggulu n'ebirala, tumalirize otugamba nti opposition tekkiririza mu kuzira. So omulonzi akoze atya okuleeta munnabyabufuzi anaamutaasa? Munnabyabufuzi asobola omuteeseza? Andi kati balina, omanyi n'abalonzi nabo bagezi, bagezaako ne bagamba nti katuweeko bano chance, naye nerabika nti ebasaze. Kati linda mu kulonda okujja ojja kulaba faces mpya, ne bwe banaleeta ebisente bimeka, abantu bajja kutandika okutegeera nti esente ze bayeese zaffe katusooke tuzize wano mu nsawo, tuwulize bwe bagamba, bwe bagenda nga tubasiibula. Otuuka wali gwe n'ogamba kati Kanondo ono wadde teyampadde? Yes, nandi oyagala nsonga zo zituuke mu paalamenti baziteeseeko, era ojja kulonda oyo ajja kutuusa ensonga, baleme kubeera nansonyi nti okubanga esente z'abantu baziridde. Esente zaabwe, esente azirye, alya sente zize. Ate n'ekirala bw'okuleeteddeko butono kuze bandibadde baleeta, because bandibadde baleeta eddwaliro, ne baleeta amasomero, ne baleeta enguudo, byonna tebabireese. Kati kano ke batoddeko bakuleeteddeko katono ku kintu ky'owandibadde ofuna. Katwale naye togaba kikalulu. Ne bannayuganda ebyo babiriko. Olaba olyaga nti ambulera wogira batiikinga n'atiikinga butiikinga nga walonza ani simanyi. Abadde base ng'abadde alina essuubi, kati batandise okuzuukuka, batandise okitegeera. Ekiseera kijja kutuuka bagambe onankani kino ekisanja kitusaze tutunuulire ekirala. Abantu balina okwebuuza nti bafunyeemu ki. Nti twalina potholes 2 kati tulina 30.
kati ago onogabala nti magoba yes n'omuntu wa bulijjo naye antegeera era ajja kutuuka ekiseera ate ojja kulaba kibooko zijja kunyooka embooko ejja kunyooka ejja kunyooka ng'eva mu balonzi egiva mu balonzi abakuba bano bannabyabufuzi nkugambye sigaye nti bajja kuba bannabyabufuzi ng'ekibooko ejja kunyooka abantu banyiivu busungu bungi ku bwavu obuliwo toyinza kuzannyira abantu ku bwongo nga kisanja kino bannabyabufuzi bazanye kandolindoli yennyini yeeka nobeera nti kiteeza ali wali abalemye okuteesa mu palamenti noŋŋamba nti ekyo kibadde balabireko ne baga nti sooka olinde twalonda biki bino era bajja kugaana kale olaba twali tugenda abasirikale baatugaana gw'onoonya awali abasirikale n'osiikula olutalo mufo kyokugenda okufuna information gy'onootwala mu palamenti tweyanza nnyo tweyanzeege Honorable Wasswa Lule tubadde naye twogedde ebigambo ku nsonga ya bannabyabufuzi ku nsonga y'ekiteeso kya Honorable Lumu tukuyanzizza obudde bwo nkale sabo nammwe bale kunkyalira tweyanza nnyo tugenda kukoma wano olunaku olwaliro ne Honorable tujja kwongera okwogerezeganya naye bw'anaaba alinayo akadde akatuwe twongere okwogera ebigambo